السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جاهر شهر رمضان شهر الرحمة شهر المغفرة شهر عتق من النار. Baganda baffe abalungi abatulaba olwaleero tuli mwezi ogwa Ramadani era ng'ennaku z'omwezi mukaaga ate omwezi gwaffe ogwokusatu. Abalabi bonna abatulaba bonna bemusinziirira abali ku Spark TV abali ku social media handles tubaagala nnyo era tusaba Allah jalla waala ekitiibwa abeerenga abasiima abasasula empeera ennungi olw'okusiba omwezi ogwa Ramadani. Ramadani eyawulwamu ebitundu bisatu ng'ekitundu ekisooka kiba kya rahma, ekitundu ekyokubiri kya maghfira, ekitundu ekyokusatu kya itq min annaari. Katonda w'ekitiibwa kubanga atukuza emyoyo gy'abaddu be n'abasaasira n'abanga abawandiikako okubanga bayingira ejjana. Tusaba Allah tabaraka taala atuteekemu abo. Naye awamu n'ekyo Ramadani erimu ekinyuso ekyenjawulo ekyo Allah tabaraka taala kyataateeka wantu wonna okuleka nga yakiteeka mu mwezi ogwa Ramadani nga kye bayita Lailatul Qadr, ng'erimu ekiro ekyokugera, erimu ekiro ekyebyengera, erimu ekiro ekyemikisa, erimu ekiro ekyenkizo mu biro byonna eby'omwaka omulamba. Katonda atugamba mu Qur'ani baada audhu billahi minash shaitani rajim, inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Mazima Allah tabaraka taala yasse ekitabo Qur'ani mu kiro ekyokugera, mu mwezi ogwa Ramadani naye mu kiro ekyokugera. Wama adraka ma Lailatul Qadr, kiki ekikumanyisa ekikutegeezesa ekiro ekyokugera? Lailatul Qadr, ekiro ekyo Katonda kyayogerako, khairu min alfi shahr, kisinga emyezi 1000. Subhanallah, ekiro kimu bwe kiti kisinga emyezi 1000. Tanazzalu almalaikatu warruhu fiha, ebibeera mu kiro ekyo Katonda assa malayika zonna eziri mu ggulu nga zikulembeddwa amekomanda waazo Jibrilu alayhi salatu wassalamu, biidhini rabbihim, nga zonna zikka ne zijja kuno ku nsi olw'ekiragiro kya Mukama Katonda. Salaamun hiya hatta matla'i alfajiri, nga gibeera mirembe myereere epaka ekiro wekikeera ne kikya. Subhanallah, ekiro ekyo kibeerawo mu mwezi ogwa Ramadani, ng'omwezi ogwa Ramadani gwe mwezi gwe tulimu gwennyini, ng'ekiro ekyo kiba mu biro 10 ebisembayo mu mwezi ogwa Ramadani. Tusuubira ekiro kya Lailatul Qadr kisobola okuba nga kyayise oba kisobola okuba nga kiri mu maaso, kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yajjanga Allah amaze omussiza obubaka buno okutegeeza abantu wama adraka ma Lailatul Qadr, kiki abantu ekigenda okubategeeza Lailatul Qadr. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam agenda okujja eri basahaba abategeeza obubaka, yasanga balinamu okusobagana wakati waabwe, ate n'asooka amala okusobaganya gye bali, n'asooka amala okulaba nga abakkakkanya n'okubalaba nga abatabaganya okulongoosa wakati waabwe. Mu kiseera ekyo kyennyini Nabbi sallallahu alaihi wasallam aba agenda asanze basahaba azze obbabuulira ekiro kya Lailatul Qadr, omwaka bumaze okukka gyali, yasanga basahaba bafunyemu okunenengana era nga bafunyemu obutakkaanya. Nabbi kye yatondekirako yatandikira kulongoosa obutakkaanya bw'abasahaba radiyallahu anhu. Oluvannyuma lw'okubulongoosa obutakkaanya obwo, Nabbi sallallahu alaihi wasallam agenda okumaliza okulongoosa obutakkaanya wakati w'abasahaba nga Allah amwerabizza olunaku lwa Lailatul Qadr lugenda kubeera olunaku ki specifically lwennyini, nga Allah yakikola mutaammidan, ng'akigenderedde olw'okuba nti huwa alimul asrar, ye yeemanyidde ebyama. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam abategeeza abasahaba n'agamba nti nazze gye muli okubategeeza olunaku lwa Lailatul Qadr, obubaka Mukama Katonda bwe yanzisizzaako okujja gye muli. Naye nagenza okujja gye muli olw'okuba nti nsanze mulinamu musowaganye nga mulina obutakkaanya. Fa ansani rabbi, Allah n'aba nga neerabiza olunaku olwo. Naye olunaku olwo lubadde wakati mu nnaku ez'ensuusuuba, ennaku z'omwezi okutandika 21, 27, 29, ennaku ezo ez'ensuusuuba. Nabbi yabagamba nti sijjukira lunaku lwennyini, naye olunaku lwennyini lubadde wakati w'ennaku ez'ensuusuuba, nga Allah yakikola mutaammidan, Allah yakikola nga akigenderedde, ng'ayagadde lwaki? Nti tubeere nga tujjumbira nnyo mu Ramadani kathiran, okusingira ddala mu nnaku 10 ezisembayo. Abantu abamu batambudde dda ne basiba emigugu, ne batambula ne badinnya ennyonyi, ne bagendako emirimu gyabwe ne famire, ne bagenda e Makka.
ng'ekibatutteyo bagenza okusinza Mukama Katonda okwenjawulo nga tebalina kyonna kye balowooza okuleka okuba nga bali kuddwa n'okulaaja ne Mukama Katonda. Abantu abalala baasibye emigugu gyabwe ne balekawo amaka gaabwe ne bagenda mu mizikiti egy'enjawulo, ne bagenda ne batuula mu mizikiti mu biseera eby'enjawulo beeyawuleko bokka babeere ne Mukama Katonda waabwe nga boogera ne Katonda n'okumusaba n'okulaba nga ekiro kino ekya Laylatul Qadri kibasanga nga bali mu kulaajanira n'okusaba Mukama Katonda. Baddu ba Allah mu bitulina okukola mu nnaku zino ze tusigazza eza Ramadhan, tulwane nnyo okulaba nga tuyimirirako mu kiro kya Laylatul Qadri. Tetuyinza kugamba nti tugenda kugamba nti olunaku lwe luno oba lwe luli, naye tubeere nga twongera amaanyi mu kusinza Mukama Katonda waffe mu nnaku zino ze tusigazzaayo, kubanga tetumanyi lunaku ki lwennyini. Naye zino ennaku 10 zonna tuzikozese kiyaman fil layl, tuyimirireko ekiro, tuyimirire nga tulaajanira Allah, salatul layl tuzizzeeko tuzinyweze, tulaajane Mukama Katonda nga tumugamba nti Allahumma innaka afuwun, ay Allah oyagala nnyo okusonyiwa, tuhibbul afwa fa'fu anna, tusonyiwe Mukama Katonda. Muzino ennaku ze tusigazzaayo ezisigaddeyo 10 eza Ramadhan, mu nnaku ze tusigazzaayo okumalako omwezi ogwa Ramadhan, tuyitirize okulaba nga tuwa sadaqat nakum bi khidmatil aitam, tuyimirire n'abamulekwa nakum bi khidmatil fuqara, tuyimirire n'abaavu nakum bi khidmatil masakin, tuyimirire n'abanaku nga tuyimirira nabo tutya, nga tuyimirira nabo mu mbeera y'okulaba nga tubayambako baganda baffe ab'ebitiibwa. Naddala mu nnaku zino ennaku ezisigaddeyo ez'ekitiibwa, njagala omanye muganda wange gwe nange nti olwaleero gw'oli nga wendi nange wendi, naye manya nti waliyo amaka nga taata taliwo yagenda dda, nga gye yagenda tagenda kudda. Abantu abo basuubira bali mu Ramadhan basiiba, abantu abo basuubira okusaala Idi, nga maama mu makaago talinaayo ssuubi ligenda gamba nti omwami agenda kungulirayo olugoye, abaana tebalinaayo ssuubi ligamba nti taata agenda tugulirayo obugoye bwa Idi, nga ne Idi we bagenda ogiyitamu tebamanyi bute bagenda ogiyitamu. Tugezeeko nnyo okulaba nga tuyamba bannaffe mu mbeera gye tulimu eno, tubayambe nga tubeegayirira. Naddala nnyo mu nnaku ze tusigazzemu ze tusigazze ez'okumalako omwezi ogw'ekitiibwa ogwa Ramadhan, tuyimirireko ekiro ne Allah waffe, tumwegayirire tumukaabire ebizibu byaffe. Ekiro ekya Laylatul Qadri kyekiro Allah tabaraka wataala mwakolera puroguraamu y'omuddu yonna ey'omwaka omulamba. Akid maktuba Katonda yabiwandiika byonna nga okyali mu lubuto lwa maama, n'ateekateeka byonna ebigenda okufaanana. Naye mu kiro kino ekya Laylatul Qadri kye tulimu, kye tugenda okuyingira, oba kye mwezi guno gwe tulimu ogw'ekitiibwa, mu kiro kino Allah ateekamu enkyukakyuka nga bw'olaba nti gavumenti eyina ennaku eyina olunaku lwe basoma bajeti y'eggwanga ne bagamba minisito yagu tugenda gifulumizaako bwe ziti, abasomesa tugenda bafulumizaako ssente bwe ziti, abakyala tugenda bafulumizaako ssente bwe ziti, abakasituliki tugenda bafulumizaako ssente bwe ziti, abasiraamu tugenda bafulumizaako ssente bwe ziti. Bajeti eyo n'efuluma ne bagiyisa mu nnaku olwo, era pulezidenti w'eggwanga n'ateekako omukono n'etandika okutambula. Wahakadha Ramadhan, n'omwezi ogwa Ramadhan Allah tabaraka wataala ekiro kino yakiteekawo nga kiro kyakugera eri ebitonde bye. Gwe kisanga yenna nga teyeefuddeeko nga yeebase, Allah agenda kugerera nga bw'ayagadde. Akidi kuwa kituufu ye musaasizi asembayo okuba nga musaasizi. Naye naawe olina bye weetaaga mu bulamu, ng'olina bye weetaaga bitambuza obulamu, olina ebintu ebimu w'obyagala nga okakasa nti binaaba bizze mu mbeera gy'obirabiddemu era gy'obyagalamu, obulamu bwo bunaatambula. Yimukako ekiro mu zino ennaku ze tulimu, Katonda oyogere naye omutegeeza ensonga zo. Oyagala kukyusa mulimu, oyagala bakuze promotion ku mulimu, onoonya musajja akubuze, onoonya abaana bakubuze, onoonya omukyala akubuze, oyagala kutambula osabye visa bazikumye, onoonya ssanyu naawe obeere ng'olina peace of mind. Gw'olimu onoonya naawe oyagala gulayo kamotoka olwajanira Katonda ove ku boda, oyagala kuva mu muzigo ogusuliddemu ebbanga, mwewawasiza abaana, mwewawasiza omukyala, mwozaalidde abaana, nakakati oli muzigo. Lwaki tozuuka kaseera kano mu nnaku zino ze tulimu ez'ekitiibwa n'olaajanira Katonda wo, n'omukaabira, n'omutegeeza embeera gy'olimu? Kituufu Allah agimanyi, naye wa alaniyatukum, ku nniya ze mulina ne sababu ze munataddewo, Allah kwagenda okusinziira obbagabirira. Tugezeeko tulabe omwezi guno nga tugukozesa, nga tulaajana, nga twegayirira Katonda waffe, tumukaabirira amaziga, atusonyiwe bye tumusobezza, atusonyiwe byensobi ze tuguddemu, mutaammidan nga tugenderedde, n'ezo ze tuguddemu nga tetugenderedde. Tumukaabirire Allah jalla waala,
tumusabe Allah abeerenga atulongooseza embeera yaffe. Teri agenda kutulongooseza mbeera, teri mukulembeze agenda baleetera mbeera agirongoose nga Allah tamaze muwa buvumu na busobozi. Teri agenda tutereereza bye twagala bitereere. Ekyo babalimba baddu ba Allah. Allah gwe tulina okukaabira, Mukama Katonda waffe gwe tulina okulaaja ne buli kimu kyonna, ne tuba nga tumusaba abeere nga atusaasira, ne tuba nga tumusaba tubeere abeere nga atulongooseza bye twagala obirongooke, ne tuba nga tusabira baganda baffe abali mu Kabuli, abaafa abali eyo abalindiridde edduwa zaffe, tubasabire nnyo naddala mu mwezi gwe tulimu ogw'ekitiibwa mu nnaku zino 10 ezisembayo. Ekiro kino ekya Laylatul Qadri kyali badde omuntu kimusanga akola ki? Ekisookera ddala kyali kusanze nga anta mukhlisan lillah mu ibaada gy'olimu, nga kyali kusanze nga olimu omutima gwo, mubiri gwo, ebwongo bwonna oteeseteese olongoosa, nga kyonna ky'oli mu kukola okikola lwa Mukama Katonda, si kusanyusa kitonde kyonna ekiri ku nsi. Kyonna kyo ekikusanga ebiseera bino oba akaseera kano kyonna kyekagenda okukusangamu kibeera ng'olongoosa, okikole obeere ng'okikola olw'okutereeza n'okulongoosa eri Mukama Katonda wo. Ekiro kyali kusanze ng'oli mu kusaala oyimiridde salatu layiri. Ekiro ekyo twalowoozanga edda batugambanga nti kigenda kujja kitambule okirabe, teri agenda kukiraba, tekibanga kibunoomu nti kigenda kujja kyake, nedda kiba kiro ng'ebiro ebirala. Naye ekiro ekyo kibaamu komandi ya Mukama Katonda. Malayika zonna Katonda azissa ne ziva mu ggulu ne zijja ku nsi kuno nga zikulembeddwa Jibuliiru, ng'ekizireese kugondera na kulaba nga zikola ebiragiro Allah byaziragidde, nga ziri ku kiragiro kya Mukama Katonda. Ekiro ekyo ne kibeera nga kyonna kijjula emirembe n'emikisa n'okusaasa kwa Mukama Katonda. Era ne kibeera nga buli yonna edduwa gy'oba osabidde mu kiro ekyo yustajaba rabbahu, Allah ajanukula. Eba mustajaba, Allah ajanukula. Edduwa yonna gy'oba osabidde mu kiro ekyo Allah ajanukula. Baganda baffe ab'ebitiibwa, tusabe Katonda w'ekitiibwa nga tumulaajanira. Abaasobodde okugenda e Makka mumusabire e Makka, abaasobodde okusigala wano tumusabire wano, tumulaajanire nga tumukaabira amaziga, tumusabe byonna ebituzitooweredde abirongoose. Teri baddu wa Allah agenda tulongooseza bintu atali Allah, teri agenda tutereereza mbeera atali Allah, teri agenda tukyusiza bulamu atali Allah. Si bakulembeze be batwalonda nti bagenda otuyamba batukyusiza obulamu, si bakulembeze be twalonda nti bagenda otuyamba batukyusiza ebyenfuna bitereere birongooke. Bwe tunalowooza nga tuteeka obwesigwa bwaffe mu bakulembeze n'essuubiro n'oditeeka mu bakulembeze, Allah agenda bitulekera n'abakulembeze bigenda balemerera, era tusigale nga tuli mu bafaafaaganiddwa. Essuubi lyaffe n'obwesigwa bwaffe tulina buteeka eri Mukama Katonda, nga tumulaajanira, nga tumukaabirira okumusaba abeere nga atulongooseza. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti law kuntum tawakkala ala Allah, bantu mmwe muba kubanga mwesigamira Katonda, nga Katonda wamwe mumwesigamira mu butuufu bw'okumwesigamira, rarazakakumullah, Allah yali badde abagabirira kama yarzuqu tuyur au kama yarzuqu tayr, nga bw'olaba Allah agabirira obunyonyi. Subhanallah. Kumwe baganda baffe abatulaba, ani yali alabyeko factory ey'ebinyonyi we bikolera nti bigendawo ne bikola ne bifuna ssente? Ani yali alabye ku nnimiro z'ebinyonyi nti zirina we zigenda ne zirima ne zikungula ebyokulya? Ani yali alabyeko ku mirimu ebinyonyi gye bikola nti birina gye bikolera ne bisasulwa? Wallahi billahi teri. Naye ebinyonyi teri gye bifiira njala nti bannaye kye yakyazze, ebinyonyi byatandise okufa tebirina kye birya. Teri we bifiira njala nti bannange ebinyonyi tebikyalina mmere ku nsi. Ne mu Covid abantu bwe bataakolera nga batudde mu mayumba gaabwe, wallahi ebinyonyi byalya bulungi ne bisanyuka era ne beera nga bisanyufu. Lwaki? Kubanga byo byesigamira Mukama Katonda hakkan yakinan, nga byesigamira Katonda waabyo hakkan mu butuufu n'okubanga bikakasa. Katonda w'ekitiibwa atugamba nti wama yattakillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haythu la yahtasib. Bwe tunaaba tutidde Mukama Katonda ne tumukakasa ddala mu kumutya, nga kye tukugamba okumutya tukikakasa ku mitima gyaffe nga kyamazima nga kituufu, Allah agenda tuggulira amakubo ga riziki atugabirire nga naffe tetutegedde butya Allah bwatugabiridde. Twesige Mukama Katonda mweteefuteefu
okutugabirira byonna bye twagala. Tubeere beesimbu nga tumwesigamira, nga tumwesiga gy'ali, tumanye nti byonna bye tugenda okukola ne bye tuli mu nsi muno ne bye tulibeera biri mu mikono gye era yabiinako obuyinza. Tukakase nti ddala, tukakasa nti Allah gy'ali era ye yatutonda era y'ensonga lwaki tuli mu nsi muno ku lw'obuyinza bwe n'okusaasira kwe. Tubeere bantu abasirina obwesigwa mu Allah. Obwesigwa bwaffe tubijje mu bitonde kubanga n'ebitonde byetaavu. Obwesigwa bwaffe tubijje mu bantu kubanga abantu olwero bayina enkya tebayina. Obwesigwa bwaffe tubujje mu bakulembeze kubanga abakulembeze nabo bakendeevu era banafu nga ffe. Tubeere obwesigwa nga tubuteeka eri Mukama Katonda. Tumwesigamire mu nsonga zonna. Tumwesigamire mu kunoonya emmere gye tunaalya ne gye tunaaliisa abantu baffe. Tumwesigamire mu kumunoonyako obukuumi okutukuuma. Tumwesigamire mu kumusaba Allah okumunoonyako okulongoosa obulamu bwaffe ne future yaffe. Tutwala abaana baffe mu masomero amalungi era nga tubatwalayo nga tulowooza nti bwe tunaabatwala amasomero ago amalungi future y'abaana emaze okutereera, obulamu bumaze okutereera. Wallahi nedda. Nkakasa bulungi nti bangi abaasomera mu masomero amalungi agamanyiddwa agayina amanya naye nga n'olwaliwo enjogera tebafunanga mirimu. Ate bangi abaasomera mu masomero aganyoomebwa aga wansi nga olwaleero be bali mu bifo ebinene eby'ekitiibwa. Bangi abaasomanga mu makiraasi nga be basinga naye ng'olwaleero enjogerera bakozesebwa ate abataasoma. Ebyo Allah abikola olw'okwagala okulaga obwenkanya n'okulaga ekitiibwa kye n'obuyinza nti byonna biri mu mikono gya Mukama Katonda era ye nannyini kugaba era ye nannyini buyinza bwa buli kimu kyonna. Obwesiga ebiseera ebisinga tubuteeka mu bantu. Obwesiga ebiseera ebisinga ne tubuteeka mu bitonde ebitali bantu. Abalala babuteeka mu nsozi, awo ne babuteeka mu middo, awo ne babuteeka mu biseera, awo ne babuteeka mu bisolo, awo ne babuteeka mu mazzi, mu buntuntu, mu mbugo, awo ne babuteeka mu mayirizi. Nalowooza nti olw'okuba irizi gye yeesibye mu kiwato kati alina obukuumi. Oli nalowooza nti olw'okuba atunda nnyo mu dduuka olw'akatanga ke yateeka mu ddirisa. Oli nalowooza nti embeera yo okutereera lwakulowooza nti alina lubaale, alina bajjajja. Nedda. Ebyo bitonde bya Mukama Katonda nga yabitonda naye okumusinza. Teri kiina buyinza ku bitonde okuleka Allah. Teri agabirira okuleka Allah. Omwezi guno ogw'ekitiibwa gwe tulimu ogwa Ramadhaani tugukozese nga twegayirira Allah okutusonyiwa, okututaasa n'okutugabirira. N'embeera yaffe yonna gye tuyinza okunoonya nga tulaajanira Katonda agikyuse, agirongoose, tugikole mwezi ogwa Ramadhaani, naddala mu kiro ekya Laylatul Qadr. Katonda yaani? Ye yakutonda nange n'antonda. N'atonda amajinni, n'atonda ne lubaale. Ye nannyini kutuwa bulamu era ye nannyini kututta bwe tubanga ekiseera kyaffe kiweddeko. Bw'oba nga waliyo ekitonde mu nsi muno ekitafa nga gye kiri, njagala oli aveeyo akitulage nti ekitonde kino tekifa. N'olwaleero abeeyita abantu mu bitonde nga beeyita bakatonda nabo bafa. Oli nga ddala alangira nti nze Katonda, naye nga wallahi bagamba nti oyo gw'olaba ate ye yasikira Katonda. Katonda gwe tusinza tebamusikira. Kubanga lwaki? Kubanga hayyun waali tafa era la yamuntu, era tagenda kutafa era tagenda kuvaawo kubanga ye yatonda ebitonde byonna ebisigadde. Kakati gwe tulina okwesiga, gwe tulina okukaabira ebizibu byaffe, gwe tulina okwolesa obwetaavu bwaffe, gwe tulina okulaajanira ensonga zaffe, kubanga abasigadde ffenna tuli bakendeevu, abasigadde ffenna tuli banaku, abasigadde ffenna twebaka, abasigadde ffenna tukyalira kaabuyonjo, abasigadde ffenna enjala etuluma, abasigadde ffenna tusumagira, abasigadde ffenna tunyiiga, abasigadde ffenna tusanyuka. Naye Allah ku bitonde bye byonna ebyo temuli kitonde bye, temuli kitendo mu bitonde bye, kubanga Allah Ar-Rahmani Ar-Rahim Al-Khaliku, Allah ye musaasizi, ye musonyiyi, ye mutonzi, era Allah ye mukuumi, ye mugabirizi. Yatonnyesa enkuba, yajja enjuba eno era n'agitwala n'eno, ye Allah. Kati guno omwezi gwe tulimu ogw'ekitiibwa tugukozese nga tumulaajanira n'okumusaba abeere nga Allah atusaasira era abeere nga atusonyiwa era abeere nga atuwa ebirungi ebintu bitasobodde kufuna mu myezi egibesoose oba mu myaka egikulembedde. Tubeere bantu bakkakkamu, tubeere bantu beetowaze, tubeere bantu baagazi na beesimbu eri Mukama Katonda waffe w'ekitiibwa nga tumwesiga obwesiga obwa nnamaddala. Ng'omwezi gwa Ramadhaani wetugusiibye
enjala n'etuluma, ennyota n'etuluma, ng'ennyota ekuluma oli mu mmotoka yo nga teri n'omu yali kulabye nti owaaye kanyweyo ekikopo ky'amazzi, kandyeyo ku lwendo lwa juice, kandyeyo ku kyokulya, byonna n'obyerekereza n'ogamba nti nedda sijja bikola. Nga lwaki tobikola? Ogamba lwa Mukama Katonda yantonda. Nabwekityo n'obwesigwa tubeere nabwo gyali era tubukole gyali mu byonna bye tugenda okuwangaaliramu mu bigambo byaffe. Buli lw'onoogenda okwogera ekigambo manya nti Katonda ndaba era mpulira ne kye ngenda okwogera akimanyi. Mu ntunula zaffe ze tutunula, buli kyogenda okutunulako manya nti Katonda ndaba era akimanyi era ne kye ngenda okutunulako kino andaba, otye omuwa ekitiibwa. Mu bikolwa bye tukola, ekikolwa kyonna kyogenda okukola manya nti wonna wooli Katonda akulaba era akuwulira era akulaba era kyogenda okukola akimanyi. Ofune ensa, ofune okwetoowaza n'okumanya nti Allah wange nedda. Bwe tunaaba tufunye obukkakkamu n'obutebenkevu mitima gyaffe obufaanaganako bwe butyo, kigenda kutuyamba okuwangaala mu nsi, kigenda kutuyamba okuwangaala mu nsi nga tuli beesimbu, kigenda kutuyamba okuwangaala mu nsi nga tuli basanyufu, kigenda kutuyamba okuwangaala mu nsi nga tuli bakitiibwa, nga tulina emitima gyaffe nga gitebenkedde. Lwaki? Olw'ensonga tukitegedde tulina supervisor waffe, monitor waffe Allah tabaraka taala, oyo atulaba era agenda kuba nga atubuuza mu buli kyonna kye twakola. Abaddu ba Allah, omwezi ogwa Ramadani gugenze. Abasobodde okusiiba mwebale kusiiba, abatasobodde kusiiba mawulire ga nnaku nnyo gye muli, naye nga tusaba Allah tabaraka taala ate abatuuse ku mwezi ogujja musobole okusiiba omwezi ogwa Ramadani. Abasobodde okusaddaakako ne bayamba abanaku ne baliisa ku bannamwandu, mwebale nnyo omulimu omulungi gwe mukoze. Tusaba Mukama Katonda w'ekitiibwa abasiime era abeere nga abataasa, abasasula empeera ennungi gy'asasula abaddu abakoze obulungi. Abaddu ba Allah, mubeere abantu abamalongoosa oluvannyuma lwa Ramadani, ne Ramadani weeba ewedde tusigale nga tulongoosa ebikolwa byaffe nga bwe tubadde abeetuwaze mu mwezi guno ogw'ekitiibwa ogwa Ramadani, bwe tuba tubeera abeetuwaze n'oluvannyuma lwa Ramadani, nga bwe tubadde abeesimbu mu mwezi guno ogwa Ramadani, n'oluvannyuma lwa Ramadani tubeere abantu abeesimbu, nga bwe tubadde abantu abaagalana mu mwezi ogwa Ramadani, n'oluvannyuma lwa Ramadani tubeere abantu abaagalana, tubadde abantu abayamba ku bannaffe mu kubaliisa emmere, mu kubayambako mu bizibu, mu kubayambako mu bawa obudde, tubeere abantu aba Ramadani, abantu ab'embeera y'emu n'oluvannyuma lwa Ramadani. Bwe tubadde mu nsi muno abaana abawala nga mwambala bulungi engoye ezibikka emibiri gyammwe, mwambala bulungi engoye ezikuuma emibiri gyammwe mu kitiibwa, mwambala bulungi engoye ezikuuma ensa zammwe n'ekitiibwa kyammwe ng'abaana abawala, n'oluvannyuma omwezi ogwa Ramadani mukole kyekimu, mugenda kubeera abantu abagenda okwesiima era okweyagala oluvannyuma lwa Ramadani, era Allah tabaraka taala ajja kubasiima, ajja kubasaasira, ajja kubawa ejjana yasuubiza n'empeera n'okutusonyiwa amazambi gonna, kubanga yasuubiza omuntu asibye omwezi ogwa Ramadani omumusonyiwa amazambi n'okumuwa ejjana nga tamubaze olw'okwerekereza n'okutya Mukama Katonda, ne yeerekereza ebyokulya, ne yeerekereza ebyokunywa, n'amanya nti Katonda wange gyali era ndaba, ne Allah tabaraka taala ajja musasulamu olw'obulungi obwo biidhinillahi taala. Mwebale nnyo abatulaba, mwebale nnyo abatuwuliriza, mwebale nnyo abatugoberera, tubaagaliza akaseera akalungi. Wa kullu aamun wa antum bi khair. Sigadde ni muganda wammwe mukwano gwammwe Sheikh Kigozi Elias, disikaadhi wa Wakiso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.